Assalamu alaikum. Ekigenda okubya simple. Ekigenda okusibya simple. Lugenda kuba lugambo. Ne wallahi billahi tallahi mbagamba ebigambo bino. Simple. Simple wamwe ku lugambo kwesiva. Ekifaananyi kyolaba ekyo kuliko Ssaalongo Magogo ne Nnaalongo Amongo. Eno famire efukidde bannayuganda ekyewalula. Eno famire efubye nnyo okulaba nga yeesiba ku bannayuganda obulimbe. Tambuza video. Oluvannyuma lwa Anita Mongo okulwana bukubirire okulaba nga tewaba muntu amwesimbako ne bamulangirira nti yali ali unopposed nga neyasembyewo wa NUP bamusibye n'abuzibwawo ku lunaku lwa nomination. Ate ne Budyope East basebo ne banyabo bawe Magogo gyava nayo miranga myerere. Abadde amwesimbyeko naye bamulemesezza. Kano kabadde kansimatuse naye nkukakasa ndufunye ku makya ne ngamba nino ddubawo. Kati njagala nkulage oba njagala owulirize ebigambo ebiva mu muvubuka NUP we yateekawo amanyikibwa nga Lubuye Awali Muloki. Muvubuka muto vibrant ground yagina Magogo yagenze lwanga mutufu kana kavuka ekalinya ku ballot kagenda mukuba akalunde ebenda bimwetokote n'azanya buli kisoboka omuvubuka tebamunominatinze. Naye njagala owulize ebigambo by'omuvubuka ono ate otambuze video katukomewo. Upon you because you have the powers mwavayo mwalagira returning officer because niwo mu mulimo. I've just learned to know the returning officer Maina wa Anita Muteso from Bukedea. So namuwaire order eyokuboneka nti tinominating actually bakisimbye ku vaido lwakuba nakitegerereti okumpushinga ku nomination y'olwaleero. So nzira nsonga gye nsobola okukoba nti neeno lwaki bampandisiisa aye nsuubira nti dibalesire orders eda Anita nibaawe Magogo gwendi kuvugana mu Budyope East. Aye nenda okutegeeza ekintu kyala Magogo tujja kubuzaako emirembe mu Budyope East, tujja kuboola paka ngoize we Tanzania. Oje Tanzania yewe simbire we Tanzania. Because ne Budyope yayifa abadyope. Yetu jaje terereza bene. Neyanziza sebo. Onalebo ngoka ali kuvaawo we naawe. Nsaabuuza ye kibuuzo kirala. Obanga wabaire qualified okuba nti onominatingibwa okuva olunaku olwaido wabairewo nomination day paka olwaleero. Kiki ekiviireko okuva olwaido okutuuka olwaleero nga okali okuba ku nomination forms? Of course nomination form nadiduzaira nakola pre-registration nafuna candidates number a week before. My signatures were verified early. I have verified signatures already. I was only waiting to be nominated. Anita just nominating. I was supposed to come here yesterday for nomination. The returning officer told me there are many people who booked earlier. Banjina ba bookings nomination y'olwokusatu. Yankoba nomination yo yalwa kuna kusawa ina. By sawa ina mbaire waneno. Ready for nomination. What happened? Instead, ba nominated them bantu bala mu bwirogo. Twalinda ku the secretary bwankoba niwoli kwiraku anan ezakikoleibwa butujire mu lunch time returning officer taize up to closure of nomination. So I think this is impunity of the highest order exhibited by Engineer Moses Magogo ni mukyalawo Anita Mongo. Aye tuendo bakakasa nti Budyope tulibani vino timujja kuba muwinza paka Budyope yaife tujajeterereza tujja kuba. All right. Omudyope agambi atutegeezezza nti luno lwabadde lukwe starting from the first day of the nomination. Olunaku olwasooka yali ayagala kumunominatinga the first day
naye akakiiko k'ebyokulonda ke kakuwa olunaku era yagamba kino kyakolebwa intentionally omusindika to the last day of the nomination. Olwatuuse ku nomination ground ne batandika okumubeera nga bamudireyinga nga bamugamba gwaddako batuuse mu lunch time break ne bagenda okulya lunch bakomewo banominatinga abasigadde. Wallahi billahi tallahi returning officer tebakomyewo nowulira obusungu tebakomyewo. Video yakwatibwa olunaku lwa nomination lwennyini tebaalabikako era nga kiraga intentionally nti they didn't want him to be nominated. Ngezezzaako otunulako mu bitabo byange akalulu akaggwa Budyope East constituency. Akalulu ako Magogo yakawangula nga yafuna obulwe 27,675 naddirwa wa independent eyafuna obulwe 12,508 naddirwa wa NUP abasigadde baali ba independence. Gwe sebo bannyabo andaba akalulu ako amazima enjiri ya NUP yali tenaba kunnyikira bulungi nnyo mu Busoga. This time round nga NUP ebadde emaze emyaka 4 years ng'ezimba structures mu each and every part of Uganda ate nga ye Busoga mu butuufu kitokota si kisaanikire. Magogo naye bambi yaloose n'agamba muno kinaalinya ku baloti amaze. Bamuzanye dingi doole waliwo ayonoonye nadduka emisinde. Omudyope yageza okitegeera nti bamunyalise nga buyise. Naye Omudyope amaliriza agambye ogenda kakasa nti eno Budyope tebatusinikirako binnyo. Amaliriza amugamba ogenda kakasa kati oyo gwolaba oyo Omudyope muloki obusungu bwayina. Kyenabagambe kiri nti obusungu bugenda bwepayiringa mpaka ku lunaku lwe bulina okusabuukulula nga bakutte kalulu k'omukulembeze. Now this is the reason as to why this happened, because over 10 NRM is ogenda mukalukano ngeina even more than 10 people nga bagowinze unopposed. Do you know why? Simple logic. Mukalulu aka 2021 NRM yakajjamu nga enyooma ebuusabuusa obuwagizi bwa NUP ku babaka. However, obwa president babunyooma era baali basubira president yali w'amaanyi naye baabuusabuusa amaanyi g'ababaka. Abaali abagezi bazanyirawo firimu ne balemesa. Era n'ogwo ekimu ku Anita Among byayina byasinga ku babaka abalala nti ye tanyooma. Era mukalulu akagwa naye amanya talina maanyi because Anita Among yesimbawo emirundi egiwera eyo Ebukedi ng'agwa. Era naye akimanyi nti mbutuufu abantu b'Ebukedi ebyaddala bye wayingira mukolo bajja munokola. N'agamba nze sijja kukkiriza. Prevention is better than cure. N'abajja muleesi. Kati n'omwami ndoza buli bebaka obanga bava mu kazannyo ne batandika omanyi muva mu kazannyo mutandika onyuminyuma ku bubuuzaawo. Ndoza Magogo omukyala n'agamba omwami drogezesa Mukama Katonda wo oyo tulina omujjamu obeere nga oli kaweweevu. I strongly believe yasigadde mu race ateeka okubanga Magogo yamuleese naye abadde alina okujjawo ono yaleeteddwa omujjawo kuba omuvubuka omulabye mukambwe munyiivu nnyo nga bw'okiwulira. So ekintu ekyatuuka ku sekandi, ekyatuuka ku Ameria kyambadde, ekyatuuka ku Kiwanda, ekyatuuka ku Haruna private party, sagala kugera ennya lya Haruna oyo eryokubiri nze ntuma private party because liwemula tusobola kera manya tuma omwana wo Haruna Kasolo. So kati nze saala nyo yakuwemula era mweyitira Haruna
private parts. Haruna private parts n'abalala bonna abagibwa mu parliament. That served as a standing warning to the rest. So this time round, batidde baguza abamu, balemesezza abamu, abayiseewo mu mbeera ya Robert style, bagenda fuba nnyo olaba nga babalwana mpaka ekiri ekaliisizo. Haruna private parts asula omutima gumuli mu ngalo naye takkiriza abaana bali solid ku ground. Akategedde tambuza video.